Museveni agenda kubba opposition kujimala mukamani. Agenda jibba. Museveni agenda mpuliriza. Mukasa alifunsi. Banzi kaseta Bajjo mukono. Atalibera mukalulu ka Museveni. Awagambujja. Sigenda kujja. Sisobola kujja mukalulu ka disorganization ekibina kyadimpadde kadi nga kiri mu ntalo kulanya milioni bitano. Akijja kutereera. Kina mpozi nga waliwo mwoyo mutukuvu akiguddeko. Milioni bitano. Naye obubi sintini tulubirirwa ggwanga twagala Bank of Uganda. Tulina bumayina issues betulina okwesonyiwa. Ekibiroza tugejje abaganda batulonda kubaba momboze n'abasabirizi. Kubanga tuli mukulaga mu 70 so tusula mu sente nga mutima gugenda. Tulina okubaba gumu. Ebitayina makulu. Tetubiwa makulu. Wano babiwadde. Kakati yagatuwe Bank of Uganda makulu gitwagala okufuna. Tetwagala buno busente mu milioni 45. Tetwagala Bank of Uganda nga Bobi yasayiningako. Ngabagamba Bank of Uganda governed by Bobi Wine is a change agala. Governor nga yalonda governor. Bobi nga yalonda nawo ntabi. Kati mo ntabi ne program kyo. Mvako bera ne program kyo. Mama genda maso. Nawo ntabi todamu kumbira ko kiredio todamu kumanyira. Wama yogera. Abogera. Ama yogera njo. Mwami Bajjo laba. Chetulino anteka mugalango. Ama yogera. Chenebadde kugamba Mwami Bajjo nti olaba President Idi Amin bwe yawamba Obote abasajja bonna bamuyambako okujja mu bukulembeze teyabawa minister kyali kitegeeza ki nti bajja mukozesa ensobi awulira ssebo n'olwaliro nakino ekibiina kya NUP nga bwe kikyali ekito nga kitandika bwe kinaazimbira ku musingi gwa Nantagambwako bwe kinaazimbira ku musingi gwa gundi mwana wa gundi bwe kinaazimbira ku musingi gwa mukungu mwami wa kabaka agende obanga mwami wa kabaka agenda alye ssente akenule eggwanga Nantagambwako ekyo kikyamu n'olwekyo ffena tulina okubeera wamu ne tugamba ono muli wanguzi tambula genda oli mukenuzi genda oyambadde eddiba ly'endiga ate ng'oli musege nkuwulira bulungi ssebo nkuwulira ssebo ekintu kyoyogera kituufu naye njagala kikole nga kikolebwa ku buli muntu atolonda muntu ono ye mubi yekka bwe tuba tugenda kugyawo omukenuzi munnu buli omu abeere accountable yikwale nga temuli nti ono mukwano gwa Bobi ono mukwano gwa Bajjo ontegede gye nkugamba essebo nkuwulira essebo nkuwulira tutenda kukola ekintu ekyo tujje personal interests zijje mu kibiina tutambulire ku mateeka ng'ekibiina kiri guided nga sigamba nti nze nsinga okukiika embuga nze ninamu emputu tebanjagala ekyo tusooka tukole ki tubireke Ghost Empire Sempala live serere kwoli otegera pick enjovu okutegeeza ekibiina tubeere equally justice must be served equally so si ku bantu bamu na bamu nti bobanga ogenda kutereeza ekibiina mulina okubanga amateeka agafuga Bajjo ge gafuga n'Empuuga anti kakati mwami Bajjo kyolina okumanya nti omubaka wa parliament bamugamba zayo milioni 4 nakazizayo ate obwo obuyinza si bwa principle si bwa Kyagulanyi kubanga obuyinza bwe bukoma bwe mwamulole musinika mu parliament naye ono ye gwayinako obuyinza gwawadde ekifo genda mu parliament ng'ekibiina bw'abanga zizze omusango oyagibweyo omubaka wa parliament ye bamulekedde abantu abamulonda mu constituency ye naye nga yona asigadde abagambye muzeeyo milioni 4 muzeeyo milioni 10 muganya okuzizaayo n'abulekera mu abantu naye kakati ono mwami Mpuuga ye ssente zatwala zaalya amuyinako obuyinza omugamba lekulira ekifo kuba kati tuswala oli mukulembeze mu kibiina ssebo tukwegayiridde vaawo ate kati ye agamba olaba kati n'ensonga ezimu aleeseemu ebyo abavuma kabaka aleeseemu abavuma Katikkiro ye akugamba anoonya akwata ebisubi afune wananywerera afune naye nga yategedde nti yagudde ne bwana akwata ebisubi yagudde embizi ya bag yo kuno kamala blocking nga yembize mukuno kuliko embize zitasana kubeera ku platform kuno blocking embize zitalina mageno live z'abategeevu sizaba kali yogera malizo ku blocking ekibizi wewe kuliko kuno embize zitategeera ayogera sebo oli nange
kati nkuli ambadde blocking ambizi. Okiwulira ssebo abantu abo omuntu oyo yenna ayagala okubeera nga ali smart ate nze nandisabye mwami Bajjo abakungu bonna singa ekirowoozo kyange enganze abakungu nga bo bamwami Mpuuga bakoleddeko Obuganda tebandize na mukwesimbawo kubanga okwesimbawo bajja kukola ensobi tuboogereko bagambe nti twogedde ku Buganda so nga twogedde ku muntu kati essaawa zino twogera ku mwami Mpuuga so tetwogera ku wakitiibwa mwami Mpuuga singa aba yagadde okubeera nga ali smart bakuwa obwami bw'emmengo lekera towandize mu byabufuzi eno kuba kakati bino amaddu gamukutte n'asemererwa akutte mu ssente tumwogerako batuyingizaamu oyo yatendekebwa oyo omusajja mukungu oyo omusajja wa kitiibwa oyo omusajja kino kati tukole tutyanga ow'ekitiibwa yejje mu b'ekitiibwa n'agenda mu batali ba bitiibwa okira mwami Bajjo okitegeera ssebo kati essaawa zino tukole tutya ekyandibadde kikolebwa piika enjovu tutandikidde ku Mpuuga amateeka gakwate ne chairman Nyanzi gakwate abantu bonna batabulatabula ekibiina of course yes bwe tunakikola nga kiri balance ti abantu there is justice okulya bulungi the justice served enough kuba nti amateeka gafuga Mpuuga ge gafuga Bobi Wine ge gafuga Lewis Nyanzi gafuge buli muntu muleme kubaamu baana naki anti kakati ssebo amateeka gajja kufuga Nyanzi alina kifo ki mu gavumenti ya ggwanga angamba ku level y'ekibiina kanti ku level y'ekibiina Nyanzi batugireyo Nyanzi kiyakoze nabo bakitwanike tukirabe anti kyengamba anti obuzibu buva ku Nyanzi na Mpuuga bali mukunga bakipese bunkuzi anti kakati ssebo ngambye ekizibu kyavutandikira ku Nyanzi na Mpuuga kunga kakati nza amazima ga Nyanzi n'Empuuga wesigategeerera amazima ga Nyanzi n'Empuuga twawula ekibiina these are personal interests bazijje mu kulubuddiisa abantu anti kakati ssebo mwami Bajjo Nyanzi aweereza ekibiina Mpuuga n'aweereza ekibiina Mpuuga n'aweereza ekibiina n'eggwanga owulira ssebo ulya mwami Bajjo kulese n'oyogera njovu bwe tubanga tugera kutereeza ekibiina ompulira kyenkugamba kuba nkwadde obudde bungi njagala tubeere balambulukufu buli muntu akolera ekibiina bamukwate buli muntu bamugobe mu kibiina buli mutabuzitabuzi bamugobe so sigamba nti ono yakola ensobi ennene ono yakola kambuzeeko Mr. Njovu n'ekibuuze mukulu Njovu ogambye nti nno omukulu Nyanzi talina kifo kyonna mu paalamenti naye essaawa eno singa kiva ne kizuuka nti nno Nyanzi naye yalya ssente bagenda kuvumaganya kiki ekigenda okuba nga kiruguddemu mu kuswala si nuupu anti kakati ssebo nze njawula ebintu ebibiri nkisooka n'enjawula ekibiina n'enjawula n'eggwanga owulira ssebo Nyanzi essaawa zino tetulina kifo kyonna ffe ng'eggwanga kye twamuwa wabula Nyanzi ekifo kyalina kya kibiina ekibiina kikulembera ki tekikulembera ggwanga anti wulira ssebo kakati Nyanzi essaawa zino Nyanzi tujja kumuvunaanira mu kibiina waba yabbye ssente z'ekibiina teyabbye ssente sagala kuwayiriza temuwayiriza Nyanzi waba yabbye ssente z'ekibiina tumuvunaanire mu kibiina novumpuliriza disorganization ezivako abo bantu babiri Mpuuga ne Nyanzi we wava olutalo towayiriza Nyanzi teyabbye ssente kati lwaki tebabassaako bbali abantu ababiri kwe kuva olutalo bino byonna okutuuka eno gye tuli tebasobola kubassa bbali eki kyonna kyekiriwo lwa nsonga amateeka geekubira mu nuupu nga Bajjo wagambye singa bakeera ku makya ne bagamba nti neteeka erifuga Bajjo lyelijja okufuga Chris lyelijja okufuga Njovu awo kijja kubeera kugenda balansi okitegeera naye bananyigirizaako omulala ng'ate omulala gwe bali mu kunyigiriza omuntu gw'odifendi ng'ate yali mu kunyigiriza awo tekijja kubeera balanced mujja kusigalamu kawuukumi ng'ate mwekuba mwekanga mwe wennyinnyini mwe abali mu kweswaza ku ssaawa eno ekiriwo kawuukumi ne Bajjo bamugobe Njovu nange banga nange nina nange bagobe buli muntu ayira ebikyamu nange nga
Mukuru Bajjo. Aruna zenjogera. Mbadde mbalamusiza mwenna abaliko. Mbadde nsaba wabanga awulira ekibiina kyakyagala kitambule mu mirembe. Aleme kutunuulira nti ono wa famire yange ono si wa famire yange. Ate ekirala wabanga alaba nti ono akoze ensobi asooka ayita omuntu oyo ayogere naye nga tannafulumya kiwandiiko kyonna kuswaza eriyo b'oyinza okuswaza eriyo ng'oli si munene naye kakati eriyo omuntu nga ali ku sayidi ya Mpuuga nga by'onaayogera byonna mu mawulire ng'abantu tebasoose Mpuuga tosoose kumuyita abantu tebajja kutunuulira gwe Aluna nzikizaamu nange ntangazeekaawo nange mbalamusizza naddala Bajjo obweddwa onsoyasoya waneeno kaakati okusookera ddala ebintu bino abatalaba mwambale galubindi musobole obitegeera obulungi birengerera ewala mukulu Nyanzi lwaki nze simwesigamako mutunuulira oba ateekawo ki oba ateekawo ki mukulu Nyanzi azze yeesimba wano mu Kampala twamuboola ekyo mukimanyi bulungi lwaki twamuboola bino ebintu si bya famire saagala mutandika okompayalinga Kyagulanyi Mbu agenda kufuuka nga Museveni nti bya famire no twamuboola yeesimbyewo omulundi ogutali gumu egitali ebiri tufokasinge ku ono agamba mbu bamuguluminga dda atandise otulaga empisa enkyafu ate nga twamwinamu essuubi ye Mpuuga tulina okulabira abadde kyakulabirako kinene lwaki pulezidenti avuddeyo n'amuwummuza ng'atulaze nti musajja mulyake kati bonna ababadde bagenda okubeera mu nkwawa za Mpuuga nga basobola okukola ebikolwa bya Mpuuga bafunye fiya pulezidenti abadde ayagala okugema saagala mutulowoozese mugambe nti Kyagulanyi afuuse famire ye egenda kubeera mu byabufuzi nga mukulu Nyanzi yennyini tumaze omukubayigina emirundi egitali gumu egitali ebiri mukiwulira bulungi so tetwagala kutta budde bwaffe kudda ku Nyanzi abeereeyo mukunga akunga abantu naye nga tajja mu byabufuzi direct ayagala kya road mayor tajja mu byabufuzi naye endoolito zonna ziri mu nuupu ziri wakati wa Nyanzi n'Empuuga byonna kibona okutabuka Aluna naggambye bwenti talina maaso asooka ayambala eggalubindi okutegeera ebintu bino okubirengera Nyanzi abadde tabadde na buzito bwenkana bwa Mpuuga ne bw'aba abadde atya okiwulira Mpuuga gwe tubadde tulinamu ekinyuso eky'amaanyi ekyo kyakoze kibadde kisaanidde pulezidenti omukkakkanya n'amuteeka wansi era abaali bakusonga eyo abawooza Mpuuga akoze eki njagala baaba Mpuuga akoze eki njagala tukkirize Bajjo gabula kakubuulire kyakoze akoze eki kiki kino kyakoze Mpuuga ng'omusajja omukulu sooka owulirize Mpuuga ng'omusajja omukulu abadde ekyokulabirako mu byobufuzi bya Uganda kweyo embeera gye bamutagetinza NRM yabadde alina okudda emabega n'ayita pulezidenti ne kabinenti n'ababuulira kye bamutwalamu bwe kiba tekinawe kirabikira mu tteeka lya ggwanga nti yali aweereddwa omuntu yenna abadde mu kifo ky'abaddemu yandikigaaniddewo nga kabinenti esazeewo gy'abuulidde ensonga gye bamutwalamu bw'aba teyasobodde kikola yeekobanye n'abantu ababi ne bamusiiga ekko kati ekko lye tuli mu kuvumirira asooka alina abaguddayo njagala tukkirize wobeera ggwe njagala weeteeke mu bigere bya Mpuuga era mweyimiridde ng'oli mu kusiimibwa ani amusiimye njagala tukkirize ng'oli mu kusiimibwa mwami gabula stop nga palamenti kubanga tukkiriza nnyo mu bitongole bye tukkirizaamu tukkiriza mu palamenti ne tukkiriza ne mu dugi tulira njagala tukkirize muwuliziganye bataata nanti kansokene kano gabula amaleyo mwami Mpuuga yamuwa omulimo yali opposition exactly yeeyina obuyinza obumusiima abamusiimye bavuddewa emirimu gye yabadde akola mu palamenti gyali gy'opposition oba gyali gya bannayuganda bonna Uganda yonna kakati ate lwaki ogamba nti opposition yewe yina omusiima Uganda gabula kakutangaazemu ku kino kituufu palamenti okusiima Mpuuga naye lwaki omusiimidde mu kolido Mpuuga lwaki okkiriza okusiima nga ekibiina ne kimanyi njagala okkirize kino
Mr. Lee, Madame Sama Mpuuga tujimala bwetu tipolo papula. Nsomesa abantu. Olwaweddeko kyokano tusina kyempandika. Kusaba papula sina kyempandikako. Kakati abawuliza BTFM on a serious note ngoyagala enkyukakyuka nkwegayiridde tosanyukira okugoba kwa Mpuuga oba olutalo luli wakati wa Bobi Wine ne Mpuuga His Excellency nkwegayiridde kano katego ka Museveni abairuwero mungambye kwe muli abe Masaka kwe muli fukamira osabe tusoka tukutule eddogo lya Museveni yatuloga nti omuntu ngoyagala enkyukakyuka ku mutima ngo yagala Museveni ave mu ntebe tuwagiranga olutalo ne His Excellency Kyagulanyi weekube mu mutima leadership skills omalirize ensonga eno ng'omukulembeze bw'abeera yali nnyo Omuliro Honorable Mpuuga naye weekube mu mutima si gwasose okubeera kafulu w'ebyobufuzi mu Uganda si gwe number 1 politician mu Uganda singa gwe number 1 singa gwe oli mu ntebe y'eggwanga buli omu akankanya amalala ge His Excellency kakkanya obusungu Honorable Mpuuga kakkanya amalala mukwatagane mutwale Uganda maaso buli omu amanyi nti nsinga Bobi Wine His Excellency Bobi Wine agamba nsinga Mpuuga obuyinza Mpuuga agamba nsinga His Excellency experience mu byobufuzi kati bonna bagira superiority complex superiority complex bas superiority inferiority complex ako kanchogere kati mpuliriza superiority complex omwaka kanyo kumanya nti yalina obuyinza ku munne omwaka kanyo kumanya nti yasigera amawagali bonna gabakakkane musoka mulimu bana Uganda abalina abaana baabwe waka mulimu bana Uganda balita nabukenya abaafa eno struggle yagula musaayi eno struggle abantu banja bagibonaaboneramu kubanga kati abantu ba wansi bwe balabanga bakulembeze mweru maaluma bo baba tebalina kyakkola babeera dismantled buli muntu wa wansi n'alowooza naggwamu essuubi eno embeera gye twogerako eri mu kumalamu bannayuganda maanyi nti Bobi Wine gwe badde basuubira nti ategeera okusinga Honorable Mpuuga Honorable Mpuuga gwe badde basuubira nti ategeera okusinga Bobi Wine bazze mu kusika omuguwa kati bano abantu bagamba tuddukirewa mpuliriza bulungi ngo atompapye obudde kati sigenda kuddamu kukkiriza kuba bulango nti buli wabaawo olutalo tusooka tusaasire abantu bano abanaku abagoberera abagala kyeje ebyaddala buli wabaawo obutakwatagana nga tanakola kintu gonna le Mpuuga oba His Excellency Bobi Wine lowooza omunaku ali ena kitokolo baali eruweero atalina kiddako kuba struggle egula maanyi g'abantu kakati buli omuganda mu lutalo waliwo abantu abagamba ze struggle njikoye bayomba buyombi badda mu byakayana abo abantu balinga 30% abagenda okwekutula ku nuupu nga bo baakoowa abantu abali disorganized kati manyaganze nawe tukkiriziganye nti abantu bangi ompulira banoonya wakuwummulira abantu bangi banoonya kintu kibatwala mu nsi nsuubize abantu bangi banoonya okugobwako obwavu abantu bangi banoonya okugoba enguzi abantu bangi banoonya enguudo ennungi abantu bangi banoonya amasomero amalungi nti bwanga babakwasiza obuyinza nga nuupu nga musitubirya eggwanga ate mudda mu kubeera mu ntalo za Bajjo ziyandibademu ne full figure kubanga notalo ndogeraganya lulinga lwa Bajjo na full figure nti wanekula nnama nti wanfumye kino nkusinga obuyinza Emasaka tojateekayo kunga nja kuwayiriza nti olidde enguzi njagenda ngamba abantu nkusinga okutegera oli mu buyabuya kati bya Bajjo na full figure nti abakulembeze batu batusuubira tuzaamu essuubi mu Katonda mu ggulu buli mubeera mu ntalo mutumalamu amaanyi ne struggle ekona kino nno kiwa Museveni obeetu okukola kyayagala nkugambye otafiire sente zagenda okufiisa ku komera ly'eruzira tozimanyi Pinati sente zawa President Museveni ku ddwaliro ly'e Bulo manyi lwaki baagana lopo ogendayo teri kyali kikolwa sente baazirya bazeegabanya tebalina kye bazimba kakati bali bagamba kale ebiganda ebisuma katugamba bino ni ebisuma biri mu kaya na milioni 5 fe tuli mu kubba trilioni 5 ontegera bulungi nkugamba kakati tukule nange olaba Bajjo gwe mutwalanga omusiru nakula sikyabeera mu ntalo bantwalanga omusiru olaba nange omusiru saagala ntalo kati mu abagezi ngankula ekizibu kya nuupu nti abantu ab'emitima eminaku bajjudde mu nuupu aba opposition babinnya okusinga n'ab'NRM tebaagaliza bwe bakulaba ng'olina w'otuuse nga batandika okukuba bo bamanyi abeera mu struggle olina kuba ng'oli masiikiriza soka osirika ebyo bibyo nti mu nuupu bakwagala okuba nga tolina w'osula bakwagala okuba nga tolina kyakulya
bakwagala okubanga tonyirira nganze ogoli mu struggle mutuufu towasa tokyakala kogamba nti Museveni yaloga eggwanga lino n'awunza abantu mulogo n'agamba nti wa struggle alina kuba masiikini akujja atya mu mbeera y'obwa masiikini. That's why nti baagala ne batomera ne baleeta abantu abanaku mu bifo bya parliament tebalina kye babakoledde. Omunaku tosobola kuyamba munaku kati njaga kati matubeera realistic kyogamba nabo n'abayomba sente ze zibaluma kati benyini bombo kumana abayomba kuliko goyinza kwa milioni 5 atazitwala bayomba kubanga sibe bazifunye befula mbalumirwa bajja mu kifaananyi tusirika bajja mu kifaananyi mubefula mbalwani balwanirira nguzi kati kanjogera amazima zimanya amazima ze sina kyentya aboogera benyini n'omuwa milioni 5 labana waayise naye bw'aba ayogera nze ndi kusaidiya amazima nti kadima basobola okuwa sente n'ozigaana nze ndi ku leediyo nze nazigaana sisobola zigaana banzaagala tugambe tuli mu struggle soko ziriko tuli mu struggle tulwanira kugaggawala gwe bagambako struggle tulwanira kuba mubi oli weetegerezere bya Mpuuga abakuwadde ebitaano bigaana tulwanira kufuna sente tulwanira kufuna malwali mulimiza njagala kwogera amazima nga ndi ku leediyo njagala tuba amazima manyi abantu beefula nnyo nti balungi abantu beefula nnyo nti bamalayika kwabo bonna abayomba tekuli gwayinza kuba 5 n'azizira ndayira okwebaka ku mwana wange nakatu era ati ze nkirayidde mwana wange kati kankumulire naye ekibaluma tebatu nsinze nazifunye safunye kali era bagamba nga ndi ku leediyo omuntu abuliza ku BTF mbagamba nga ndi ku leediyo omuntu bw'ofuna omukisa ogubba sente za Museveni zibbe kuba sente si za Museveni zibbe nange ompeeko nange sente zange sente za ggwanga kati lwaki otafire bwe yabbye ezeruzira temuyomba ezekkomera zeruzira lwaki Museveni wabba eza pineti kankulage nga profesa kankulage omate mwagala mazima mwagala nnyo kabampaani siri kanjogere kadima pineti abbira Museveni Pineti yani, who is Pineti? Azimbe dwa lyebuloba lyerubowa kati kankulage okumanya tubatuloga abaganda tuseddo boyo okumanya abaganda tuli baloge soko sirike kati manda okwemakula nti balaba okumanya abaganda tuli baloge nti fe tuli wantu tugamba nti Bajjo tayagala sente nti Bajjo alwanira nguzi ompulira bulungi enkogamba kati nenga amazima mutima nabo sente zibaluma bagamba singaza abadde zange ebitaano kakati kyembadde ngamba nti waliwo ekintu kye bakwese ne bakikweka mu busente nkadima njagala nkuwa wala struggle tali mu sente esobola otambula teriiwo Mpuuga nabba sente ezo n'omugage nozimbe mu ofisi ya Noto Ekoboko oba ofunyemu kakati okimanyi nti fena ekituwoganya bwavu ddala Museveni yatunakuwaza nnyo nti omuntu bw'owulira milioni 5 banga awulidde obuwumbi 5 okimanyi nti bakenzo babawadde bilioni 2 bamuwaddeko bilioni 5 eza kenzo waliwo azoogerako abazogera kera omanyi lwaki bazogerako kubanga buli yegomba kenzo kyali netasobola kituukako kakati tukoze tutya tulwane tuve mu mbeera naye wegomba kenzo kyali ze simwegomba naye tulwane tuve mu mbeera y'ekinaku aba opposition tukendeeze emitima eminaku kubanga kati bonna boogeza busungu na bwavu bali ku mutima kakati balinga natatuwaako nazire yekka kati kyekiri muggulu kakati obusungu obuliwo wali njaga mayize ndi musajja mulokole njagala genda mu ggulu nze abanda ku TikTok njagala ggulu Uganda nze nengwa ku bitaano ebyo agakata mu ggulu n'oba papa n'oba mubikwata wafuna mmekeza so sizijjukira nengwa ku bitaano ebyo era Uganda ng'ompulira ku ledio bw'ofuna chance mba Museveni mubbe ogenda oyamba abantu tebakulimbanga mpuliriza kadima tebakulimbanga nti tetwetaaga sente tuzina Museveni bwe yali agenda mu nsiku yakozesa resources z'obote tali kalimande okwekalakasa kuteekateeka na sente omanyi lwaki okwekalakasa kwa Uganda kwagaana omuntu agenda ku street nga talina kyagenda kulyanja so bano bandikwata gye ne baga tukoze tutya tubbye tutya okulanga tujjako Museveni twetaaga ki osobola kusaka wa genda osako gye tujjeko omusajja ne mulimu mu struggle y'abanaku ekola kadima waliwo omwavu ajjako omugagga
takisoboka oli musiru kati mbagamba mazima mbagamba tali munaku asobola kuleetera nkyukakyuka mwetaaga ssente ebisirusiru bijagamba Bajjo yalya mbuliza kadima abagwagwa abasirusiru abanaku mu mitima bijagamba Bajjo naye mujogera mazima kati kwankubuuze kasitwago tugirimu kukolaki tulimu kukyusa mbeera yaffe mbi gye tulimu omanyi weka sitwago bwe bwavu obutuluma sitwago bwe baana obutasoma sitwago ze enguudo embi sitwago bwe omanye bunaku ebuli ebusoga omanye bunaku ebuli nze wakuba ndi musajja wa mazima sibumanyi nze ndi musajja kati matowetaaga ssente kakati lwaki ogamba muno bannayuganda batwagala ndi baagaliza ebitaano ate mbijjewo nze nsobola n'okumenya banka naye nzijjayo sagala kuli bankwate kakati kankubuuze olowooza abagenda ku kusimu ne babba amasimu ku kkubo olowooza babba ssente baagala bwavu bwe bababbisa kati nze meseji yange eri bwetyo eri abantu bonna buli asobola osobola okujjako oba osobola kumunyagako ssente zimunyageeko bw'oba osobola kumubbako mundu gimubbeko Museveni bw'oba osobola ati mpuli byange bwe mubbe buli kimu nga mubbira struggle byange mubbe nga mubbira mu struggle mubbe nga mubbira struggle mubbe kati waliwo atali mubbe kakali kankubuuza kadima mbwaba abasama noba minisitule ne batagibbayo nakkalira saba mwogere President Museveni akyabafuga agambye nti atandika butandisi bwekubanga kwe kulwanagana kuno okuliwo kale Bajjo njagala olwaleero tutegeeze baganda baffe abanupu bakimanye nti embeera buli muntu yenna mwali mwe munyigira ekyokubiri njagala bakitegeerere bakimanye nti omuntu alina essente nga muganda waffe bamuwadde baleme kuzimba mutima naawe ba Bobi Wine bennyini baafuna mweno gavumenti ya Museveni naye balina kye bagifunyeemu si we batwe baali naye ate munnaabwe wabaafunye baleme kumuziibirako nnyo mutima buli kaseera okitegeera naye bo baasukka omutima n'afunye miliyoni 10 abagamba zizzeeyo n'afunye 2 abagamba zizzeeyo ye waafuna ezize mu nkukutu nga tebamulagira okitegeera byebyo ebintu betwagala okujjawo abayimbi bwe bateekawo yabagamba nti mulidde mu nsi yammwe olukwe kati bo bannayuganda bo tebasobola kulowoozaako nti balina okuzimba ebitwala eggwanga mu maaso ye yekka ye mugezi yekka okitegeera tujjewo embeera eyo ey'obutaagaliza bannaffe okitegeera olalaba wajakasakawula atuuse mumutuuza ajja tumubuulira ebituufu onalebo wange oyo mutumiddeko abantu bali baji bano babuuzeeko Bopa wajiwagire, nupu jiwagire, His Excellency Kyagulanyi. Tovanga kukuwagira His Excellency Kyagulanyi Nsonga. Nkole endagaano siri muvaako. Nkole endagaano siri muvaako. Amuzanyirako azanyira ku Musa. Ate Pulezidenti waffe General Kaguta Museveni yatufiiririra ne bannayuganda tumuganda koki. Ate Pulezidenti waffe Yoweri Museveni Kaguta eyalwanirira eggwanga nimwe mwogerera tumugambe ki naffe tusaba musiime mu kibiina kya Piraawo. Emani alabika onalebo Keni kutumiddeko taata sebo abakulu baabo abadonalebo lutamaguzi Honorable Ken Sebo yali musajja wa mbavu era ng'ebinyiga eggwanga abiyimirirako naye Nampijja yagenda n'asobezebwako gundi awo n'asirika omwo ne ani yasobya ku Nampijja mwogere wano Sebo toogera amazima Sebo omumanyi Bajjo tondebula Sebo yogera ani yasobya ku Nampijja yasobya ku Nampijja yatunga Ken omumwa ne tusirikira awo kale banaye ndowooza abateesa ba programu egenda kukoma wano waliwo atateeseza leero
Ekyo Bajjo webali. Bajjo nze nkulaba ng'omusajja ow'amazima era amazima ogoogera n'ekkirizagaana naawe ebyanyanza obimanyi nti naye yafuna ku ssente ya gavumenti era tetusaba obwenkanya bubeewo naye akwatibweko. Bajja mukwatako naye kakati ekikulu si kubeera ku individu, ekikulu kuzimba kibiina kya Nuupu kibeere wamu bave mu ntalo. Kituufu nnyo. Ekirala ekibiina kuva mu ntalo abantu bakwatagane. Mukulu Bajjo. Kati Bajjo olaba ekiri mu FDC ekijja ne mu Nuupu kubeera nti eri najja n'akuba Katonga. Bajjo owuliriza kano. Bano bote bakira abantu bo bali mu kusaakaanya kati nganze omuntu ayagala kye kisobola kuwagira ntalo okubeera mu Nuupu. Bajjo owuliriza akasembayo. Owulira? Bajjo owuliriza akasembayo ssebo ogende. Kukusengekera talent. Bave mu kabampaane. Bajjo owuliriza akasembayo. Tuli mu lutalo tetuli mu kuzimba bibiina, twagala abantu bakitegeere nti tetuli mu kuzimba ddiini eno sinzikiriza nti tutondawo buwangwa. Tuli mu lutalo tujja kusengeka ebyaffe ng'olutalo luwedde. Olwaleero kyozimba ne bonookizimba naye nga omusajja ali omu abitattana era kijja kufa. Twagala tusooke tujje mu lutalo lwaffe olutabaalo tulununule buli kimu kijja kudda ku setline. Kakati nze amagezi g'empoona le Mpuuga ne His Excellency batuule ng'abakulu bave mu bino tukoye Katemba. Si Katemba President bw'avayo n'alabisa omuntu nga bwe yatutuma okulabisa aba abawadde ekyokukola bannayuganda. Kati bannayuganda mwe bennyini mulekerawo okusaakaanya bateese ekyo kiggwe tukole ebirala. Abannayuganda tuve mu kusaakaanya ge mazima. Mpuuga saagala yeegulumize. Saagala Mpuuga yeegulumize nga ensobi amaze ogikola agimanyi bulungi. Kyembadde nkugamba ku leediyo nkugambye Mpuuga alina okukakanya amalala okulowooza nti yasinga otegeera. Yasinga ekibiina kitegeera. Bajjo Mpuuga yayogedde n'okwogera yaggulawo yabadde ku CBS. N'agamba yaleeta ababaka abali mu Nuupu ababaka 58 tiye yabaleeta. Naye Mpuuga yabajjawa. Mpuuga kyekatukiriziganye temunyooma bantu buli omu azanye kyasobola okuzimba ekibiina ky'ebyobufuzi collective effort teba kimundi ya muntu. Gwe kyolina omumanya Bajjo kintu kimu. Buli muntu alina kye yakola naye ngamba ekyo si kyekikulu. Mukulu Bajjo owuliriza. Polofesa. Mulina okujja Museveni mu ntebe buli omu alina kyasobola Museveni okuva mu ntebe akikole. Ekibi kirawo okukira eŋŋoma. Njagala otegeere nti ekibi kirawo okukira eŋŋoma ssebo. Ekibi ky'abaakoze akyetonde mangu. Anti nkugamba sagala munyoome buli muntu alina kyakoze ku Nuupu okubaawo. Naawe kennyini ayogera olina kyokoze. Ekyo kituufu. Muggyemu omusego okunyoma abantu bono talina kyasobola bo talina kyali akoze. Kitegeeza mutasimba abantu namwe tebali basimba. Buli omu alina kyakoze kirungi naye bave mu ntalo tutuule tutwale ekibiina mu maaso. Weewaawo. Kale Bajjo wange. Beera bulungi.